Nze lujja banyabo ne baseba abatulaba okwetola ensi yonna musanyu eringi njagala okubategeeza nti Nyondo Rosette owa Nyondo Grim owa mu wa bulijjo w'okumutimbagano akoze ekitali kya bulijjo atonzeewo essomero erya skilling ng'ogyeko ebyokuga nti kanyiriza abakyala n'abaami ku nsusu agambye nti kaakati kankwate ku baana abalenzi n'abawala tugende mu nsonga y'okuba skillinga tubeeko bye tutondawo siwe kiri kyemuyise Nyondo Skilling School. Kati products zemukola baziyita batya? Nyondo Glim Products. We tuli mukategedde so agenda kubanga atwanjulira tiimu yonna yonna gyatambudde nayo bonna mbala abanyumye mu uniform ez'enjawulo abaami n'abakyala so ngenda sitooka ne CEO osooka otweyanjulira obabuuzeeko. Amannya yenze Nyondo Rosette of course nga nkola n'omukutu gwa Nyondo Media era nga nkola Nyondo Glim, Nyondo Estate Experts, Nyondo Charity ewamu ne Nyondo omanyi kampani nnyingi kyeneerabidde nakibajukiza oluvannyuma. Naye ng'okola bingi ku myaka emito olw'ensonga nti kati ensi tuvuga sipiidi bw'oteebereramu oyitawo otyo ate nakiweekoledde. Kati awe tuli. Kyokka ogenda ne weegonza omuntu n'alowooza nti tolina ddalo. Nga n'okusabula nsabula. Kyokka nga abangobera bammanyi n'emiteko enkuba. Oba okitegeera. Kaakati lino ly'essomero liweddeyo. Liweddeyo essaawa zino naye nga tukyetaagira ddala abaana. Bano bayizi staff? Bayizi bo. Nga lyakatandika butandisi? Yes, abamu ba staffs. Naye abasinga mu bungi bayizi, ba staffs tulimu nga 5 abasigadde bayizi. Kale kaakati njagala tutandikire wano ng'osooka okutegeeza abantu nti wakoze skilling school. Bagambe. Twakoze Nyondo Skilling School nga tugenda kubanga tuyambako abantu abatalina mirimu okusingira ddala. Si abatalina mirimu bokka wabula omuntu having skills is very important. Tezoona okubanga wasoma ng'olina ebitabo ng'olina ebintu by'okola naye kirungi nnyo okwegattako nti osobola okubeera ewaka n'ogamba nti anze jiiki sigenda mugula mu katale kankole ki kamwekolere shawa jero ze kamwekolere liquid soap kankole ki kamwekolere gwayina omulimu ogukusasula obulungi already osogamba kambikole ki kambyekolere eri yabo nga gotoyina mulimo nengo osobola okujja noyiga ebintu bineeno gwe kukyalo wo wangalira akatale nokakola ki nokefuga jango okola ekintu ekirungi fe tukola ekintu ekirungi tibuli kilanti gwe tuwaako akoma olw'ensonga ne kitu tukola muki mutindo jango oyiga okola ekintu nga mutindo ogende okwate akatale ku kifo wo wangalira obere nga tosobola okufuna kaki kasente. So tukyetagira ddala abayizi era nga tetwagala mbu baana bato bokka tuvira ddala ku mwana omutonga obanga obwongo busobola okukwata obulungi nnyo nga n'emikono gye gisobola okukola ki okola then n'omuntu oyo omukulu ng'akyasobola obwongo bukyasobola okukwata bwe busomye n'okubanga akyalina amaanyi agasobola okukola ki okutabula chemicals ezo kubanga zeetaagamu ki amaanyi. So tetuyina age limit wabula kisinzira ku maanyi go ne entegeera webanga ekyaliwo. Awo tutambulira kubanga tukola ebintu ebyenjawulo nga obirabaawo tuyigiriza abantu okola liquid soap, shampoo, shower gel, jik, bar soap, petroleum jelly, dishwash, hair conditioner, mulatto soap ne tubayigiriza n'okukola products eza skin. Oli mwami, oli mukyala, mwana muto, oli muvubuka, oli mukadde ne tukuyamba okubanga osalasala ku myaka n'oddako obujja kanti aging ako kakulu nnyo ne ka anti wrinkle n'otamera mangu bikanyanya. So ensonga tugikwasaganyiza n'amaanyi nti buli client ajja natwa product yaffe ffe tumakinga sure lujja titukola ekintu nga kiri on point naye tubanga tufunyeko akasente kano bale tufunyeeko tusuubira nti gye bujja tujja kukola ki tujja kufunako ne nga tuwadde ekisinga nti oyo gw'owadde tumukwata bukwasi namanye kusa ku project batumuwadde n'akomawo n'enkya nalagirira n'abalala akatayo tugeze nga tukola ki tukatambuza. Babuulire essomero we lisangibwa. Essomero lino lisangibwa Kisozi Buddo era bw'obanga ova Masaka ng'ova ku Masaka side ze Masaka tuli ku Masaka road ne obanga ova ku side ye Masaka bw'otuuka Ensanje oddako Kitemu. Kitemu awo Kitemu stage
waliwo ekikubo ekivaako ekidda ekisozi so bale kizimba kubo ddene nnyo awo woyita n'obuuza Kacungwa stage era nga tusuubira okuteekawo post yaffe ng'ennene tujja kuteekawo ki signpost tujja teekawo signpost nga nnene esobola okuba nga eragirira abantu ne baba nga bakkirira wano mpola mpola bw'oba ng'ova Kampala ova Nabbingo oddako Kitemu stage kyekyo ekikubo ekidda eno ekisozi n'oba ng'odda ekisozi then oba obuuza Kacungwa stage awo wennyini wetukujja n'oba ng'otweyungako bw'okujja ku location yaffe. Kale kansooke nzijewo ono nzire gy'oli ogamba otya nnyabo? Gyendi taata ogamba otya gwe? Bitambula kiki bitambula? Oli musomesa oli muyizi? Ndi musomesa. Sisobola kubeera muyizi ku Nyondo Skilling School. Kati gwe osomesa subject ki? Zonna ez'enviiri ezikola nga ezisenga abaana b'obuwala n'ab'obulenzi ensonga nzigusa n'okusomesa ku Nyondo Skilling School byonna ne saluuni nze nsomesa. Eri oyo atulaba ku kye tuliko wano kiki oyinza omugamba ekisobola okumusika mu ndowooza y'abo abatandiseewo kino? Omulamu w'omutuufu gwa kuyamba kwabo abaana oba abazadde abateesobola nga omwana wo wamuweerera ne bw'aba nga yakoma mu P2 ne bw'aba nga yakoma mu P7 ne bw'aba nga yasoma n'amalayo naye nga emirimu teyafuna y'ensonga lwaki twakozeewo kino okusobola okutandikawo emirimu eri abo abaana abatalina kankiyite buyambi oba eri abo abaana abateeyongerayo nga bamaliriza okusoma ne batafuna mirimu. So omwana yenna aba asobola okujja n'ayiga omulimu ogw'omutwe omanyi tegusingika. Woba olaze wonna ng'olina omulimu gw'omutwe osobola ogukolerayo. Tekyetaagisa nti w'ogukoledde w'osomedde nti woba olina ogukolera. Osobola okutandika wonna oba ogenze Masaka oba ogenze Mbalala so bw'ojja n'osoma genda ku kyalo ewammwe mu kyalo ddala tandikayo omulimu ogwo kuba teri atanaaba ngalo teri atayoza ngoye teri atanaaba mubiri teri atanaaba mu nviiri kati y'ensonga lwaki twagala abaana abo bonna bali ewala oli wala ebisulo tubiina so jangu mujje musome abazadde mutuwa abaana tujja kulabirira abaana bamwe bulungi abaana bajje basome betandikirewo emirimu egyabwe kuba kapito wa shampoo mwana kutandika okukola shampoo tekyetaagisa kakadde nowe emitwalo 5 otandika nolema kubeera waka oba nolema kubeera abaana abatayaya babayita batya nolema mwana wo nalema kubeera kireerese kutayaya ku kyalo mitwalo 5 osobola okutandikawo kapito shampoo shower gel liquid soap omwana osobola okutandika nagenda nga atambuza shampoo we mpola liquid soap mpola nagenda nga avaayo ng'otandise n'emitwalo emeka 5 osigadde oli tikyani? Ticha Anita Nyondo anti amanya nina mangi nga maleyo nze Ticha Anita Nyondo then eria family name Sempijja kati nina eyansiima oyo gwe sitya kwatula mukama yamumpeesa omutima gutya Rosias Matovu kati n'eryamatovu ndigattako lyange kati nawe kati nga Nyondo ayanjula ttiimu yeeno omuyizi omwanjule ng'omuyizi staff ojanjule nga staff wetuba tutandikira nga tetunagenda mu boozi mpanvu okikoze otya essomero lyakamalawo bbanga ki ekirooto okutwalizaamu kiri kitya byonna tugenda kuba nga ali tubitunula n'oyo ayagala okwegattako amanye engeri gy'agenda okukolamu oba okuyitamu okwegattako tutandise n'okweyanjula okwa staff oba abayizi kaakati kantandikire waneeno ono staff kubanga ono tuyambako okudelivaringa products eziri ready singa tuba tufunyeyo client era ng'akozesa boda ayanguyako nti ebiseera ebimu wabanga watu waliwo ejja mugeme tukagenda kulwawo ye ng'akwata bike ng'akola ki ng'agitwala nono naye atuyambako okudelivaringa era naye waki wa pikipiki
tuyina abaana basatu aba pikipiki abatuyambako kola ki okudeliver. Atukolewe tuti Nyondo, tukolewe tuti wadde oli ku lunaku lwa mwende suuti ya bbeeyi naye nsaba ku ludda luli olwaffe lwoberera mu kamera nkuwa akazindaalo kano gwotwanjulira waddembe n'otubuuzaako n'abaayo akagambo kamu kaayogera ekyo kiveeko otugamba ono ng'atubuuzaako. Okay, kakati ono kiba kirungi neyeyanjula. Banyabo batulaba bonna ne basebo erinnya Kakoza Jovan nkola ne Nyondo okusingira ddala ku byentambula tutambuza ebizigo byaffe na buli kimu kye tutuusaako engalo bonna wokyetaaze tweyama okubaweereza mu bulungi ennyo. Amannya agange yenze Kibuuka Juma nga nze ndi delivery guy kutuusaako ekizigo kyonna w'okyagala oba luddawa kituusa bulungi nnyo. Amannya agange nze Kisaaki Ellen nyumiddwa kale mbasanze ne mmala ne nkomawo naye ne nyumirwa ekintu kino kye muleese mu kitundu. Tiimu efunye amaadama n'agamba nange njagala njige tutandike. Ekirungi kya byonna nti ffe tetwagala nnyo okutundira nnyo ssente kubanga nze nankuba akaama nangamba munzikirize mbeeyungeko naye nakaseka nnonyo bwe kati njala kulabirira abaana bange ne ngamba owaaye jangu ajoyinize leero. Owangalira ku kyalo kino Kino wennyini kati sooka otubuulire ku nkulaakulana eno Nyondo gy'aleese gwe ng'omutuuze. nungi nnyo ojja kutukolera bulungi nnyo kuba nange embeera gye ndi musiiya nejja tukolera ku skiini kitegedde. Erinnya Nanyunja Sarah nze nkolagana na bya kiyungu kulya nze ndi mama kiyungu tewali kufa njala wano dayat ennungi tulya bulungi kwegamba ebyendya birungi ate tulira mu budde. Namata Josephine nga ndi mukulu wa Nyondo Rosette naye nange neegase ku bayizi. Agambye kajja ayige baaba. Yagambye kanzije nkole ki? Amannya nze Brian mwena mumanyi abali eyo nsuubira bamanyi nemba ni mu masikera bajja kuntegeera balamusiza mwenna abali eyo. Nze bingi byonna nga bwe babiraba awo byonna nabisoma mu wiiki eza era nze ndi mutendeke mu kuggwera abali eyo mwenna mugenda kujja tukikwaseganyiza eddala muyigire eddala era kati nze eby'omutwe nina bingi era buli omu tugenda mutuusaako buli kyaba yeetaaze buli kimu tukirina bya nsusu biki byonna. Omwana namujja wala naye n'atweyungako abasinga story bagimanyi. Buli kimu bakimanyi. Assalamu alaikum warahmatullah. Amannya Rashida nange ndi muyizi wano. Amannya Muwanguzi Henry nga ndi delivery man. Oba yeetaaza ekizigo mu budde bw'enkuba musana kiro tubikutuusaako wonna okuva wa Nyondo owaffe gwe tumanyi. Amannya n'eddoboozi bampita Lubega Rodin nga ku nsonga ya gate wano eri ayitawo nga wendi Nga toli wa munda nkusuza bweru nensi nezikuluma. So goli ku bya security. Awo si wabi. So abaana tebatya abazazi tebatya kutuwa abaana baabwe nti bagala kubeera nga bakola ki nga bataya butayaaya. Amannya gange nze Sentamu Shafik Fik Subaru Uganda nga nkolera wano nga mbatabulira akazigo akalungi abagala ka loshoni ka sabuni ka oilo benawe ebiri. Amannya Bashiri nga ndi muyizi mupya nakajja nakabeega atako nakamala wiiki 3 ngera njiza okukola black shampoo nenjiga okukola ne sabuni ayoza engoye. Amannya mpitibwa Owen nga essomero lino naligattako mu wiiki zibadde 2 naye nga ku byenjize okukwasaganya
binjize skills zenjize nzizo okutabula sabuni okola shower gel onshegera era nga tinkubiza omuvubuka yenna nga ali eyo ojja weegatte kuki ku ssomero lyaffe lino tutambuze omulimu yatusaasanye n'abantu abalala bonna basobole okumanya nti Nnyondo gyali ne product yaffe nti nnungi nnyo. Bandi banga baweddeyo laba nno oli eri mu kiyungu oli yakoze mu kiyungu tutandikire ku linnya lyo liri eryo ye yakusiima Roger noli Roger nono Roger kati nga tutera kulyeyongerako erya Roger ntero lyeyongerako Nnyondo Rosette Roger awe tuli omukolo gusitudde ebikonge byonna omwami wo naye mulabyewo Nazala wo mulabyewo ebitatera no kubeera simanyi gwo kikola otya okusookera ddala banzikiririzaamu nnyo era oluvannyuma lw'okutandika ekintu kino nabagambamuko titugenda kuggulawo baali basanyufu nnyo ne bagamba muwala wange tulina okukola ki tulina omukulu kamwe nnyini yali siwa kujja wano nenagamba ene bukanzije nkole ki mbeerewo however si muntu wa kamera ng'otandikidde mu maanyi Nnyondo kwe kutandika kwe kubeera n'emmotoka y'essomero kwe kutandika kwe kubeera ne sitaafu ennene abantu batandika na baganda baabwe batandika n'abantu ba mu nnyumba bantu ba muswaba ate gwe ndaba ttiimu nnene nnyo ndi muntu ayeekiririzaamu ate kangambe nti nyina omukisa oba nyina favor Katonda gye yakola ki gye yanteekako etagenda kuvaayo singa mba nkubuulira ekintu kino nakitandise ntya lojja tekibadde kiki kyangu kubanga we natula ne ngamba njagala handika ekintu kino eno sayina kapita yali amala naye kyenyinza okugamba mu byonna abadde Katonda sijja kulimba